Kasimu Owire, Bible and Politics. Mbagaliza Valentine ennungi mwe Valentine mange. Kati mwengamba maze njagala okwagaliza mama Ebeni wange amazaalibwa amalungi. Valentine wange ate birthday ye. Mama Ebeni nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Ya tetusobodde kubeera ffenna mu myaka nga mu 9 egiyise omwaka ogwaggwa gwokka gwe twali ffenna ku lunaku bwe ruti. Tulina memory ez'okujjukira naye nzikiriza Katonda nti wanudde tujja kuddamu tubeere ffenna olunaku bwe ruti. Yes, mbagaliza olunaku olulungi, nkwagaliza olunaku olulungi ne family. Mukama abankuumire, abampeera omukisa, yonna gye muli mumanyi nti mbaagala nnyo. Yes, leero mazaalibwa ago enjoy your day. Lwakuba wabaddewo birthday y'ennene nakati tukyagirimu ya president naye ate naawe tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Adimini nkunoonya. Kali eyo nga tuvuddeyo nyina ebintu eby'okujjawo wano bitonotono tulyoke tugende mu masimu naddala mu security alerts ne mukanyomera kaka security alert obulala obugendo oyitamu. Okusooka byonna ntwala omukisa guno okuwoninga ate nga nfaaki kale ntwala omukisa guno okutegeeza mweyo tuveeyo mu bintu by'okusaaga. Eyo mu by'okusaaga tuveeyo tugende mu bugunde. Temwerabira okutwitinga okuwaayo ensonga zaffe. Twagala okubira omulanga abantu ba diaspora bambi okukola arrangement okulaba nga tusitominga enguudo za diaspora nga bwe kyali luli. Tuve mu structures ezitunafuya oba ezitusembya ezitulemeseza okusituka nga bwe twali. Jjukira gwe Uganda ne Uganda yeggwe ye video y'olwaleero eno part 4 kitegeeza okuva ku Monday ndowooza tusoma ku Uganda ffe Uganda ne Uganda yeffe. So nsaba abantu ba diaspora structures bwe ziba zitulwisa. Bible egamba Dawudi bwe bamwambaza ebyambalo bya Sawulo nalaba nga ebyambalo bya Sawulo bizito wabigenda mu ku by'omulabe yabisulawo n'ayambala akakanzu. Structures bwe ziba zitulemesa okugenda tuziveemu tutambule tugende nga bwe tuli nga tetuli mu structure. Dawudi yalekawo ballistic helmet, Dawudi yalekawo bulletproof n'ayambala akakanzu n'agenda n'omubiri omwereere. N'alekawo n'ayambala akakanzu n'akwata envuumulo n'agenda alumba omusajja ng'omutwe mwereere teguliiko ballistic helmet. So tusuulewo structure tulumbe nkola ya kimafia, tulumbe nga Dawudi bwe yalumba Goliath nga tetuli mu structure kuba structure zirabika zitumenya zitulemeseza struggle tusobola zivaamu ne tulumba Goliath kimafia. Katonda ajja kutununula. Kale temwerabira okutwitinga nalyo limu ku kkubo eritutuusiza oba erimenya omulabe ebbanga lye tukikoledde. Libaddemu ebibala bingi so temulisuula mugende mu maaso n'ekkubo eryo. Kale njagala okuwoninga abantu ab'ebutoolo Kamengo. Okyamira Kamengo n'okwata ekkubo eridde eri gye bayita Ensumba. Abantu b'ekkubo eryo ery'ebutoolo kiri mu Mpigi district mu Mawokota North. Waliwo ekibattaka ekijja ewammwe. Waliwo ettaka eriri awo ddene. Ettaka eryo ligenda ne lituuka ku nnyanja. Ekitundu ekisingako obunene kya Faaza oba kya Ekereziya oba kya Faaza. Eyo side ensi yo wali ne Faaza Bwenvu oba ne Faaza ani yali aweerera abaana yali alabirira abaana edda. Waliwo omusajja yali ow'amaanyi mu bitundu awo Bwenvu ani. Waliwo ettaka ery'amaanyi awo ettaka ddene nnyo kuliko ery'abantu muli ebyalo nga bimeka nga 8. Kazi wagenda basengula ku ttaka.
oluvannyuma lw'okubanga twetolodde Kazibwe Bunjako wawa Gomba atambula yekweka Kazibwe azze mu bitundu by'Ebutoolo agenda bagobawo awantu abo waliwo ebyobugagga eby'omutaka okusinziira ku blueprint yaabwe ne ku copies ze bayina oba waliwo mafuta kati bali mu kunoonyereza mu lands ettaka eryo lyatambula mu mikono ki kuva mu mikono ki kudda mu mikono ki kudda mu mikono ki kati omuntu alirina erisingako obunene lya faaza oyo oba muzungu oba mweru so abantu b'Ebutoolo ng'olina information ku ttaka eryo waliwo abakulu abali birimu awo ab'obuyinza abali awo oba ne Kayima mwali Kayima bwe nkuzuula nti oli mu kibbattaka ekiri mu bitundu by'Ebutoolo sigambye nti mwoli naye okusinziira ku biri mu bisenge by'amakolero ga Waaka waliwo ba leaders abali awo ab'omu Buganda n'aba political leaders abali mu ku making sure nti ettaka eryo litwalibwa kati fayiro eno nnene nnyo erimu ebintu bino wammanga ekibbattaka mu Uganda yonna kiri well organized okuva mu gavumenti ekibbattaka kino buli kitundu kyagabanyizibwa wansi w'omuntu gwe balipootingako ali invisible kati ekibbattaka kyonna ekiri mu Buganda kiri wansi wa Jim Muhwezi toyina w'omulaba jukira ye minister w'obutebenkevu simanyi na biki toyina w'omulaba mu kibbattaka naye bonna abatabangula amataka mu Buganda balipootinga wa Jim Muhwezi bino byonna byolaba simanyi n'abakoba simanyi jangu tuyambe simanyi n'abakoba zeeyo simanyi ono omusajja boss kitwe yani oyo omusajja boss kitwe yani Mayanja simanyi minister boss kitwe nayaze bwoba omanyi ina screenshot ze mwankubye eggulu jja screenshot mu simu eyo zijjeyo wonna we ziri otherwise esimu ye genda kutwala esimu yo genda kubugikutte mu ngalo egende bwetwi tokuba ku simu yange ng'esimu ye ebuze bwoba wankubye screenshot eggulu zijje mu simu yo nga Eben tanaziraba wamakati eyo nvuddeyo ekibbattaka kyonna mu Buganda bonna balipootinga wansi wa Jim Muhwezi era Kazibwe bakolera wansi wa Jim Muhwezi buli muntu ayagala okubba ettaka kiri well organized olina okuba nga oli wansi wa Jim Muhwezi bw'oba olina ettaka lyagala okubba olipootinga wuwe ye n'akuwa structures n'akuwulira bw'ogenda oddibba Jim Muhwezi yalina obuvunaanyizibwa bw'okuggyako Abaganda ettaka n'okubajja ku mataka gaabwe mu ngeri yonna ey'amateeka ey'okugula ey'obubbi ey'obutemu ey'obukumpanya ey'okuwanyisa ebyapa byonna bigwa mu dokedi ya Jim Muhwezi yalina programu eyo okiwulidde bulungi genda okinoonyereze ago ge mazima era ettaka ly'Ebutoolo eryo bagenda ditwala balyetooloola bakola kye bayita due diligence okunoonyereza n'okwebuuza akawonvu n'akagga bagenda bagoba ku ttaka Ebutoolo ebyalo biringa paka Nsumba paka ku nnyanja muwulidde paka ku nnyanja so Kazibwe mumwerinde abantu b'Ebutoolo ne Mawokota North mumwerinde tukyakitunulira tujja kuba tubawa updates then kati naawe bw'obeerayo ng'olina ky'omanyi inbox me nsanga ku simu yange eri +974 33 93 96 39 Bamuseveni babadde balina evaluation gye bakola nga batunulira struggle yaabwe bwetambudde ya dynasty gye baagala okuzimba ne bagamba bwe bati nga beekokola omulembe gwaffe okujja okuba nga guleese emisanvu gye baali tebaabalera gye bataasuubira nga babadde celebratinga nti Buganda bagimenye mu Buganda temukyalimu Muganda ayina ssente mu Buganda temukyalimu Muganda abatiisa mu Buganda temukyalimu Muganda ayina linnya mu Buganda temukyalimu Muganda ayina influence abagagga abalimu bonna baabwe abalina influence bonna baabwe kino bakikoze mu sekita zonna mu byobufuzi babadde bakikoze bulungi paka omulembe gwaffe lwe gusituse mu byenfuna ne mu aspects zonna babadde celebratinga naye nga beekokola omulembe guno oguze ne gugwawo mu ngeri gye baali tebasuubira bafeezinze out buli mutendera gwonna muno mwe twategeredde ebintu bingi engeri gye bafeezinze out abagagga mu ggwanga Uganda ne bavuwaza abantu ne bakola abagagga abaabwe engeri gye bafeezinga out abalwanyi n'abantu abalina omutima gw'eggwanga oluvannyuma lw'okubanga Museveni yajja nga atandise okukola Muhoozi project mu myaka gy'ekyenda nga bayingira tugenda okuyingira 2000 ne late 90s
Museveni yawakankula entalo yakola entalo bbiri yakola olutalo lwa Koni n'akola olutalo lwa Kongo Kishangani olwo lwa Ituli simanyi Ituli olwo lwa Kishangani nga afeezinga out abalwanyi be yali atya ab'amaanyi abalirwaniridde eggwanga nga abagabanyamu abamu n'abaweereza mu Northern Uganda n'abasula mu ambush n'abettira abalala n'abatwala Kongo n'abattira Kongo ng'akozesa Rwanda okufeezinga out abalwanyi aba Uganda be yali yeeraliikirira omwali abakugu ab'amaanyi abali mu gavumenti y'Obote abali abakugu ab'amaanyi abayagalanga eggwanga lyabwe mu gavumenti ya Amini kati naye be yali atendese nga bayingizaamu omutima guli ogw'ekiyeekera nga bayingira eggwanga nga bagenda owamba eggwanga Uganda yali alina obafeezinga out abajjewo militarire ate politically ng'alina okukwata ne bakisekka nabaabajjewo kati babadde beevaluatinga emirembe bwe gizze gikyuka bwe gizze gitambula okutuuka mu mulembe guno gwe banoonyeza ekyokukola nga tebakimanyi so bwe batyo bwe basse eggwanga era ne boogera ne ku bayimbi bwe batyo bwe bamazeewo abayimbi bajjeewo abayimbi abayimba ennyimba ezikwata ku bantu ne baleeta abayimbi ab'ekisirwa abawemula nga gavumenti ekikolera mu bapromota kubanga bagambye mu bapromota yalimu omuganda eyali asigaddemu kubanga ebyo ebintu byasookamu baganda be bantu abasooka okuyiya bizinensi kati ne babajjawo era kati bapromota abaliwo bonna bwe babadde boogera bagambye promota omuganda yasembayo oba bamuttira mu kivulu kya Stabua Natoro simanyi ye Diiki ani nabadde simumanyi nabadde simanyi nabiwulidde ku mpoma eyo mbuno bamuttira ku kivulu simanyi kya Stabua Natoro oba abikyawo ne bamutta ne baleeta bapromota abanyarwanda ogenda okulaba ba Habati munyarwanda awedde emirimu kati ne bafeezinga out ne bajjawo abayimbi olaba abayimbi abayimbanga ennyimba ezikuza eggwanga ezibuulirira abantu badda ku katebe tebakyategekerwa bivulu tebagira kati abapromota abaliwo bagula bawemula kati bagenda bafeezinga out nga bwe bakikola mu magye nga bwe so nga bwe bakikola mu magye mu balwanyi ne bakikola mu bannabyabufuzi ate kino kiri mu ggwanga byonna ne bataba Wapakaburo ne bataba Babasoga Nsaadu ne bataba waliwo omusajja Francis Ayume buli region yali erina bannabyabufuzi abagundivu Northern Uganda ne Far East balina bannabyabufuzi kuba baali baluddeko mu buyinza balina abantu abategeera obuyinza balina abantu ab'amaanyi mu poliisi balina abantu ab'amaanyi mu magye kubanga abo bo they were born warriors nga bamaanyi n'abafeezinga out nga baleetamu entalo bbiri olwa Koni n'olw'Ekisangani nga bakutwala Ekisangani nga bakigenderedde toyina kudda era kyovula bo bakayihura abaali ku mulimu gw'okumalawo bano bo badda bakahindo tafiira abaali ku mulimu gw'okumalawo bano bo baakomawo wabula bannayuganda bo tebadda kati nga afeezinga out omulembe guli kubanga omuhozi yali atandise okurikulutinga bano ba Asafunya kikulu awo batandika oyingira amagye kati nga bali tebajja kukkiriza jjoogo lya muhozi kati ne baba feezinga out bonna ne baba flashing awe okusobola okuleeta muhozi project omwo mwe mwagendera bano Bomayombo mwe mwagendera bakazini mwe mugendedde ba great warriors begwanga Uganda so bingi nnyo ebimu njabireeta enkya kubanga nyina byengoba wano tusobola okugenda mu masimu ate nga nebino ngambi mazeyo nsigaze dakiika nnya nebino kambigendemu tugende mu maaso bwe tujja wano bagamba ebintu tuba bye twogerako tubitegeeza najja ne mbagamba bw'oba omanyi olina omukazi omunyarwanda situka weeraliikirire wulira ebintu bye bateesa nga bali eyo ewaabwe bulijjo mbyogera mu kabano wulira Rwanda rubi igihanganye muri Afrika nemera yuko abakobwa bacu bashobora gutuma u Rwanda rubi igihanganye muri Afrika tugafata Afrika yose tudakoresheje intwaro dukoresheje abakobwa iyo politike yanjye ni mushaka muri ibyo gisobanura kuko reka gisobanure unabyumva ngo ni bya human trafficking ucuruza abantu ibi ni ibitekerezo byanjye nta n'uwanabinziza nemera yuko kuba u Rwanda rwarateje imbere abagore mu nzego zose tukaba dufite umugisha uko dufite ababyeyi beza abakobwa b'u Rwanda bose mbita ababyeyi uyu munsi ndaza kubwiza ukuri yuko abakobwa bacu nta bariyeri hari bashobora gutsura umubano n'amahanga n'ibihugu bitandukanye omubano n'amahanga ulira video yo ngenda gipostinga mujja giraba abanyarwanda bagamba basobola okutwala Afrika yonna nga tebafulumiza sasi nga bakozesa abaana baabwe abawala
nti abaana baabwe abawala basobola okuwamba Africa yonna. Rwanda netwala Africa yonna nga tebafulumizza sasi. Okiwulidde? Nti abaana baabwe gye babeera batambula ne bagende bafumbirwe mu Africa yonna. Kati buli bw'ona ogenda mu maaso kwakuba nti n'obudde siina nandibadde nkabakubira ne nkabamalayo nti abaana baabwe bwe bagenda mu nsi bafumbirwa abantu abalina obuyinza mu nsi ezo okuvira ddala ku LC okugenda mu bakansala okugenda mu bachairman ba levels ez'enjawulo bagenerosi mu mawanga ne ba presidents ne ba minister. Nti ate bo mu Rwanda babakuza bakimanyi omuntu yenna bw'azaala omwana mu Munyarwanda omwana aba Munyarwanda, bw'oba omuzadde mu mukazi Munyarwanda omwana Munyarwanda, bw'oba omuzadde mu musajja Munyarwanda omwana Munyarwanda. Ne bagamba bayiteekwa okukikola batwale Africa yonna nga bakozesa abaana baabwe abawala. Bulijjo si bibagamba mu kabano. Bulijjo si bibagamba mu kabano. Tosobola kuzaala mwana mu muntu w'Omunyarwanda nga gwe toli Munyarwanda omwana n'akwagala. Genda okole survey bw'osanga kikyamu ongambe nve ku internet. Ne bw'oba mugagga nnyo ng'owazaalamu omwana mwavu, omwana aba ayagala oli. Ne bw'omukolera ebifaanana bitya. Bw'aba mukyala omwana abeera wa mukyala, bw'aba musajja omwana abeera wa musajja. Bulijjo si bibagamba. Atuuse leeti yimirira jangu mu maaso. So ebirala tujja byongerako enkya bingi okumalawo education nakyo kigenderere bakyogeddeko nga bakozesa example ya Jakana Nadduli. Omugenzi Jakana Nadduli bagambye education ya Uganda yali waggulu nnyo babadde balina ogimenya era baselebrate nga bagamba awo we bagituusiza weewo. Awo we bagituusiza era kale naye amagezi gabadde gasusse education ebadde waggulu nnyo ng'omwana ne bwakoma mu secondary abeera mugezi nnyo ayingira mu bisenge n'azuula ebintu bingi. Kati baagala tubeere dormant basobole okufuga eggwanga eriri dormant kubanga Museveni ayagala ateeke bannayuganda ku mutendera gwa mutabani we okutegeera kwa Muhoozi. Kati Muhoozi agenda okufuga eggwanga nga litegeera nga Muhoozi. Yensonga lwaki education bagiwanuddeyo ne bagikuba ku ttaka nga bagamba amagezi bannayuganda ge bayina nti omunnayuganda ne bwabadde ng'asomako katono education ebadde haayi nnyo ng'eri waggulu nnyo ng'etuleetera okutegeera ebingi ennyo okusinga bye twali badde tumanyi. So ebimu ku byo byebyo ebibadde mu kabano ebirala njabbe baleetera enkya video ngenda giteekayo mujja gisangayo. Katugende mu masimu mu dakiika 3 zennyini zenjize kwe tutandikira. Eddakiika 2 abantu bonna basobola okuteesa. Mukulu wa Bishop Webali Tata. Kale sebo. Kapiteni bwangu namusizaako bonna kakati nga bwe watusomesa akabano. Watugamba nti abantu abo bagamba abaana baabwe nti Omunnayuganda yenna bw'aba ayogedde ekituufu balina okuwakana buwakanyi. Ate bw'aba Omuganda bawakanira ddala ne bateekawo ekitali kituufu. Juzi wano twalabye Muganda munnaffe Munnayuganda munnaffe Charles Mpanga oyo gwe bayita Map Media ng'alina byali kuyitamu. Ne wabeerawo okuwakana sayidi eri nga bwe watugamba nti ne bwabeeranga Munnayuganda wakana buwakanyi n'ekibeera kituufu. Gamba nedda babadde bankwana. Obadde otuwanga gundi sayidi yo ku security wagamba nti awo aba security bakoze bwe bati Juzi wano mu kulonda wabaddeyo n'ogamba nti abo bonna tebaayise kalulu ako nalukola teyalufunye kaadi bonna tebakoze. Naye bwekyatuse ku Munnayuganda munnaffe leka nkuyiseemu ku gaali naawe n'osirika n'ogamba kansirike ku kitundu ekyamawulire awo saakutegedde kubanga akabano nga bwe katambula balina kuwakanya Munnayuganda oba ayogera kituufu oba si kituufu. Ensonga eyo saagitegedde bulungi. Munnaffe Map Media Munnayuganda kandika abalala bateese eyebadde ensonga yange mubeereyo bulungi. Kale sawa saaganyeko ensonga za Map Media tezansangawo saaliwo. Then nagenda okujja nga zimaze okuweebwa abakulu offices enkulu nga sikyasobola kusubmit nga zaali zimaze okugenda mu office enkulu. Wabula saagamba nti saazoogerako mu bugenderevu saaliwo nali nina ebizibu byempitamu ate ngenda okujja nga zimaze okuyingira mu office z'abakama baffe. Nakikola to respect the structures ne bakama baffe abakulu kuba zaali ku kitebe mu office enkulu. Okitegedde ssebo nayanziza. Genda maaso aliko nkukutte. Yes sebo genda maaso sebo. Nsanyusa okuwuliza pastor. Nange sebo.
gwe bali gyotuusaako engalo n'egikukoya. Namunaye. Mbadde nsaba kubuuza omukulu ono omuli w'ebisiike. Kozi wagambye tulyogerenga we biri. Kubanga bwe tubisabika. Gundi beebuzaabuza abana abasajja. Naye ate oyambadde yunifoomu y'empisa. Yes. Yunifoomu y'okubanirira amazima nanti. Ekibuuzo ekikulu ekiriwo Museveni essente zonna ze baamuwa zaagaana omuggalira buutu kuba buutu etonnya olaba n'embwa yabadde embwa ndiga ekimu ku byo kuba byonna bimubanja endiga emubanja yagittira omwana embwa yagiyonka kati buli kimu kimunoonya kati simanyi yabadde endiga oba mbwa nayo yabadde emunoonya naye yatuuseyo neewulira akawunya negamba omugezi wanaatema okitegeera naye sente z'abasajja ziriwa era kyekimuliisa ebintu ebyo okuswaza eggwanga bulijjo abisiba ku bantu wano okitegeera naye kati baagala mbalirira ya sente zaabwe babulijjo aziteeka wakyokka ng'agenda asabiriza buli olukya buli wamu buli walaga buli olaba asaba n'Abaafirika banne wabula Museveni aswaza. Ekirala ekisinze okunnuma bye bino abaana baffe okugwa omwana wo Ebenezer ng'agwa ng'ali mu S4 bamuzeeyo mu S1 addeyo mu 1 awo lwaki tetugenda ne tuwaabira gavumenti abo abaleeta okusoma kuba Uganda tulina ogenda kuwaaba tulina kuwaaba ku mutendera gukulira ebyenjigiriza mu gundi yaffe gavumenti esobole oba abannannyini bikikwatako abaleeta ebyenjigiriza bayingirewo kuba Uganda teri asobola kusolovinga ng'ekyo ekisajja ekivundu emabega kikyaliwo. Yanziza sebo. Hello. Hello, Pastor. Wanji sebo. Kale sebo nawe bale kubeerako. Akati mutashika bili nyine ensonga zange ssatu. Esooka yasooka okwagaliza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu amazaalibwa amalungi. Sebo. Nebakutusoosa omulimu gwe baatukolera ogwo ogw'ettendo beebale nnyo beebalire ddala ab'NRM twabawadde ekyokwongera. Ani ekyo for the first time ngenda kwebaza ttiimu ya Mpunga olw'omulimu gwe baakoze omulungi. Yamazima batukoze bulungi. Ekyo mbadde nsaba kigaane kukomako olwo olunaku wabula tambule buli pulezidenti kwonna w'alaga. Kuba buli lijjoni buli katawuli konna tulina mu basoja abali mu 7 abangi nnyo nnyo nnyo. Ekyo tukikole eraliikirize Museveni. Pulezidenti yakola statement n'atugamba Museveni kati tulina kumukuba kabutobuto. Kati bwe tunaagenda mu maaso nga tukola ekintu ekyo buli pulezidenti w'alaga ekiteere libeerawo bafuutu soja 12,000 nabo tubawo tujja okukola. Ensonga ey'okubiri tusaba okulabula bafuutu soja nti babe beegendereza entambula zaabwe munda zaabwe mukasita obanga okutta essente n'ogula ofulo ya NUP akakoofiira olina okwegendereza jjonja kuba abanyarwanda baatugabutwa. Naddala eyo gye tuli emmere bamama naakaabo abo abasinga abatufumbira emmere banyarwanda kati wakulaba nga obadde mu ofulo eyare owagira Kyagulanyi tomanya kyagenda kukulungira. Ekirala Pastor, ensonga y'ebijambiya. Ebijambiya ewaffe Masaka eyo egyenva. Naddala wano ewaffe mu Buganda Abaganda beebase nnyo. Pastor wali ozzeeko ne weebuuza nti lwaki ebijambiya tetumwambule lwaki tebiri eyo Makalamojja. Omukalamojja tasobola kusula mu nju etaliimu kijambiya. Omunyankole tasobola kusula mu nju etaliimu muggo eyo y'emmundu ye. Naye ffe ewaffe wano mu Buganda bajjajjaffe baabanga n'amafumu naye kye basooka okukola ni propaganda okulowoozesa nti omuntu asula n'effumu mu nnyumba yaba musamize. Mu Buganda wano bw'osanga omuntu Ssemaka ng'asula wano naye ng'ejjambiya yagirese mu kiyungu kilomita nga 2 gyali eno yeebase. Kati abantu b'omu Buganda be banaaba tebeegendereza nga tebavuddeemu otoototo beebaka otw'ekisiru Museveni agenda kubatema abamalewo ate the first time bebagira Museveni abatemi kuba basiru.
tuyinza kugamba nti okedde ku makya ne bakusuulira ekipapula bagenda kukutema omunyankole tosobola musuulira kipapula ekyo ku kujuyi at least balonda emirambo ebiri ne balondawo gwe batema n'ogwo ye yazze okutema neffe waffe wano mu Buganda abantu beesuuliddeyo ogwannagamba ensonga y'ababaka pasita ababaka bafaabo dakiikemu pasita ababaka bafaabo beerabira ekintu bannayuganda kye baabatuma okuteesa ababaka tetubatumangako kutugulira mipiira tetubatumangako kutugulira mijoozi tetubatumangako kutukolera nguudo tetubatumangako basale ababaka ekyatulooza ababaka baatugamba bagenda kujjako musebe era nze omuntu yenna ayisa mu mubaka eggaali abo bonna aboogera nti mwagala kumamalako opulezidenti waffe bantu be ababaka tetubaagala lwa Kyagulanyi ababaka twabaagala lwa nsonga ze baatugamba nti bagenze kujjako musebe Kyagulanyi n'abayita n'abagamba kulawundi eganje ebagambye temulayira ababaka ne bagamba pulezidenti waffe tulwande mu paalamenti ne pulezidenti tuli mu 2025 ye yalengera dda mu 2023 ebintu ebyo yali yabiraba ababaka tebagenda mu paalamenti egenda tandika okubalwana pulezidenti yatugamba mulwanirire constitution nga constitution terinaba kubalwanirira essaawa ya leero kati constitution eri kulwana babaka kuba buli kye bagezaako okuyisaawo tekiyita kati ffe basuubira tugenda bakolera ki era kubayisaamu gaali ababaka tetubagala lwa Kyagulanyi lwa pulezidenti waffe ababaka twabaagala lwakujjako Museveni naye bwe beekwekamu ne batuwa basale ne batuwa emijoozi ne batuwa emipiira ebyo si bye twabatuma neyanziza nnyo pasita kale sebo toyanziza nnyo naffe sebo webalire ddala amina omulala Hello. Basta jebaleko sebo. Kale sebo. Akati ntwala okuyozayoza jjajjange Kyagulanyi okukula. Ate era nenjagala mujjukiza oba mubikire omuzaalisa yazaalisa maama we olunaku lwe bamuzaala musawo Noola nga ate yali omukuza wange yafa alabika ete ate takimanyi naye mumubikira nti yafa dda taliiyo yabadde amulowooza gyali e Bukalagi yali abeera mu Lusenge naye yafa eyo nga nvuddeyo nyongera okugamba ebigambo bino pasita buli yawasa Omunyarwanda yeetegekere okufa kwe nze nako balabula wabula ngenda kuserebuletinga nga Munyarwanda alina gwasse kubanga ebbanga lyetwogeredde limala abafuka bafeeko tubaziike kuba kati batambula bafooro si balamu ekirala ekisembayo njagala otuweeko ku nnamba y'ekibiina kwe tusobola okuteekanga akasente kaffe okuddukanya ekibiina kuba abantu bangi twali kibiina ennamba eyo mbadde nsaba ebeere ya public nga buli muntu agimanyi okuyita wano ku mukutu gwo pasita nsuubira kijja tuyamba nnyo naye kati sofanso okuwayi kale kijja kuba kituyamba nnyo kuba abantu bangi twagala okuteekayo obuyambi bwaffe twe tulina okuddukanya ekibiina kyaffe naye nga tetulina we tuyita tukaluubirizibwa olw'ensonga ezo akala akasembayo buli alina omwana Omunyarwanda nga wamuzaala mu Munyarwanda toddamu kulabirira toddamu kuweerera bwe baba nga be baana bokka b'olina mu Munyarwanda kitwale nti baafa wabaziika kitwale nti eyo famire tolinaawo oba omanyi wazaala mu Munyarwanda eyo famire egende neri bannayiro egitwale paka muyije kuti nze nabazaalamu abaana bana naye eyo famire nagireka egende n'omugga abaana be bali babamanyi nti basajja Baganda balina okudda eruuyi eno balidda nga basajja bakulu naye nze nakita nakivaako bw'oba olinamu ku magezi famire egiteekulukute n'omugga mugenda kufiira bwereere pasita ebyo bye byange kale sebo kale okyenamba okubuuza ejjono okubuuza sekretary ejjono ku kyennamba halo sebo nsanyusa nnyo okuwuliza webaza n'okutuwereka amina sebo pasita nina akantu kenjala okujjukizaamu kozi pulezidenti bwe yali olinaye ekata mu mmotoka mu benzi yakugamba buli muntu alikola atya yaŋŋamba buli muntu kyasiga ajja kikungula
kakati ndi ku nsonga ya Sam Omala. Sam Omala isawa zina ali mawuli ali bamulaga buli wantu nga bwava mulongo sengo bava okukola ki Sam Omala asasulire ebikolo bye yakola nga akyali mu office. Sam Omala amaziga gonna ge yateeka ku bantu abafiirwa bizinesi zaabwe abalwa network. Mweto mukuba direct tokuba direct simu. Nedda pastor yankubuli ekintu kino abakisobola okuwa abali mu office kati ababadde mu bigere ekyokuyiga. Buli lwe tubeera ne tukuba nti akuba owuwa akuba awumbya ne bina bana abadda mu office bagenda kudda badde basiwale busiriwazi. Batandika okudda ku musayi w'abantu batandika okuguzanyira batandika okuyita agende akoleki asasulire ebikolo bibiri bye yakola. Ensonga ey'okubiri nzira ku nsonga y'ekisiige. Bannange ekisiige bano abantu balekera okulowooza abakuwuliriza programu eno nti bwe bagamba nti Museveni ayambala pampa si kituufu. Museveni ayambala pampa kyo kituufu. Ekisiyaga kyatandika dda nga naffe tunaba kuzaalibwa. Nga nkuwa ekyokulabirako mu State House nti ekisiyaga nzira kimanyira ku John Nagenda. Ani yayigiriza John Nagenda ekisiyaga naye alyoke ali tambala emirundi ekisiyaga abo bonna bagenzi. John Nagenda yali musiyazi. John Nagenda mumanyi okuva na mutambo walire mu nyumba ze mu faamu ze buli kimu kyonna. Bonna bagenzi ababiri tamala okuyingira mu State House gundi gye bamuterawo okuyita katego okuyingira mu State House John Nagenda amala musiyaga yagenda kujja John Nagenda. Kati ekisiyaga kirudde nga kiri mu State House nga kiri awo kyobula Museveni bamuwotola emabega. Abantu baleme kuddawo nti obalowooze nti oli mu saakasi. Ebyo bye byange pastor. Bana please tokuba direct nkwegayiridde tokuba direct. Ita ku WhatsApp. Tokuba direct. Hello. Kale sebo. Kama yebali kutukutumira sebo. Amina mukwano nawe yebali kukuma. Ate n'akaseera akazibu kano tuwayitamu ng'okyusa gundi nalabira ddala ne ngamba leero pasita wange amanyi nga gamuwedde. Abalala ne bagamba ng'akomyewo nga talina vibe naye ffe abali ku kyeyo tumanye embeera gye tuba tuyitamu. Naye nga sebo ntwala okwebaza kwange eri Katonda akuwadde obulamu kubanga naawe olina omutendera munene gw'otutuusizzaako okufaanagana ne mukama waffe Bobi Wine. Naye ensonga zange ziri wano. Ebibuuzo bino ebyakomyewo ne bisuula abaana okutuuka ogamba mbu omwana atafunye 1 atafunye 2 oyo agudde. Kaakati oba badde bakyeraliikirira bano be baalabye abatawera na 10 golowooza abaana b'abantu abo be bagamba mbu muddeyo ku ssente ezibadde eza looni abantu ze beewola basomesa abaana n'ogamba omuzadde omwana addeyo avuuse emyaka 17 nti ddayo tandike mu S1 ng'S1 wereesa abaana ab'emyaka 13 omwana oyo oba omuzadde oyo omusuubirayo okukkiriza era bw'aba takkiriza omusuubira kulagawa. Kaakati nga bwe wagamba nti emyaka 4 buli begiggwako Katonda omulembe yaguwa emyaka 4 gujja kubakozesa bonna ababadde balowooza nti bagezi batandika okukola ebyobusiru kubanga Katonda kye yasooka okutuyamba omuntu gwe yandirowoozezza nti azze n'amagezi okubanga kitaawe ebbanga nabo ogenda ku kyalo okunoonyako omusajja kuyinza okwegamba nti wuuno muganda alina amagezi takyaliko. Ekyo kyondowooza ne badde baserebuleetinga ekyo ku sayidi yaabwe kyabadde kituufu. Buli kitundu yakisuulamu Ekkulu n'asuulayo Teso n'asuulayo Lakwena n'alimbalimba abaana b'abatungu abasiiga amafuta ne bw'oyingira mu lutalo tewali kikutuukako. Ne batta bawoliyaazi bonna abaalimu sitongo bonna ne babatta nga babalimbalimba mbu bakusiiga oyiro.
okiwulira ssebo kakati mukama wange nze nsaba Katonda nti emyaka 4 gino nga giweddeko Katonda agenda kutuddiza eggwanga lyaffe era ngenda nembeerawo netunuulira abantu ab'NRM abajaguza ebintu bino nga kino ekisolo kirya kituva kumu kitulye nga naawe olwaleero akubajejjerebo kigenda kukomawo kikutwala kubanga bo bali agenda yaabwe toliimu naye olw'okuwa omukisa n'abantu abalala bonna okuteesa ebigambo tetujja kubimalayo. Nebaza mukama waffe gwe bagamba mbu tasobola kufuga ggwanga simanyi muyaga simanyi musiyaga olwaleero buli kimu kidda kubanga tewali kibamutaddeko Museveni kyatakola. Museveni enjaga aginywa kati kyetwali tetumanyi nti n'ebisiyaga bino nabyo abikozesa kakati tiwaliwo kati kiyinza kugamba kyebabadde beekwasa mbu oyo muyaga tasobola tufuga oyo biki. Kakati ffe tumwebaza bwebaza era tusaba Katonda amutukuumire ebigambo biyinza okuba ebingi naye olw'abateesa bonna abalala abali ku pane eno nsaba Katonda akkirize ngome wano naye nga tukwebaza naawe omutendera gwo n'omutendera gw'abantu abalala bonna balumbuye n'abalala gulina kye gututaddeko okutuggula eriiso kuba bw'owuliriza ennyo naawe otandika okuzuula ekituufu. Mukama abeere naawe. Amina ssebo n'abeere naawe. Abakyala leero bagenze mu Valentine. Hello. Wanji. Hello, Mukama yebaziwe. Mukama yebaziwe nnyo. Ya nte baleko. Kale nyabo nawe je. Kale kati pastor onansonyiwa naye kintu waliwo kyenjagadde otutegeezaako bannayuganda. Ndina wendi. Nzijukira wayogerako nti Museveni agende Russia n'asisinkana ono dictator yabonyaabonya Abasiriya. Oba okyakijjukira? Kati ndina wendi bosi wange muna Syria. Kati lumu ali civilized. Twali tunyumya ku bintu by'aba dictator ne mugambe waffe system ofu. Nagamba ne tunyumya ne tugenda into details. Ne mugamba waffe bakolaga president waffe akolagana n'aba Russia ne abakoleya. Nagamba mwe mufudde. Naye mu kunyumya ennyo to cut the story short. Janyumiza ebintu engeri gye baayonoonamu ensi yaabwe naye nga everything was relating to Uganda. N'anyumya n'agamba abantu batte ennono yaffe baatukoleranga abalaba okugamba nti Christians balwanagana n'Abasiraamu ebyo bye twawuliranga ku mawulire nti balumbye naye nga all bwali bukodyo nga bwolaba Museveni byakola. N'anyumiza okutta omulembe empisa z'abaana nti yalina muganda we ng'alina ne bapromotinga enjaga. So yagenda okuleka ensi ng'agyonoonye naye nga everything nga relatinga ku Uganda. Naye n'agamba nti abantu bonna byonna byaliwo naye baasituka ne beerwanako. Kati naffe bannayuganda tusobolera ddala. Yannyumiza ebintu n'agamba misana ttuku nga oba otambula ne mukyala we mu mmotoka nga bava eri ne bamukwata nga muli awo mulaba. Byonna security alerts z'oleeta okutema abantu byonna omukyala yabinnyumiza byonna okutulugunya abakulobera mu kibuga naye nga wansi bali mu kuttirayo abantu. Bananga omukazi yanyumya buli kimu ng'alikola copy and paste. So tetugwamu maanyi tusobola okubeera nti tutidde nnyo naye olaba nabo beerwanako ne bawangula. Naffe tusobolera ddala. Nannyumiza ekyakola akabasa naffe ebiri e Uganda nti bagenda gundi waliwo nti abaana bagenda ne bawandiika ku kisenge ku essomero lyabwe nti tukooye gavumenti eno. Then waliwo jenoomu n'alagira abaana ne bagenda ne babasalako obugalo ne babawamba. But instead oyo jeno got promoted okitegeera olutalo ne tutandikiraawo. Kati already Uganda tuli mu lutalo. Buli kimu omukyala yannyumiza ebintu buli kimu ekiri e Uganda buli kimu. So naffe tujja kuyitawo bambi. So kyekyo pasita kyenjagadde okwogerako bambi. Mukama akutukumire bambi. Amina kukumeeso. Hello pastor. Hello nyabo. Tereza tata. Kale nyabo nawe bali kubeerako. Yeah. Kakati pastor mbadde nze njagala kwogera ku kigambo kya education yekyo. Bannayuganda balina okimanya nti no education yaffe kuba dda
nfu naye kati right now akitulagira ddala naye luli bali kukolera amabega lwaki n'amanno bali bakikolera amabega abantu beebuuza ab'Uganda abali e Bulaaya lwaki bwe tujja abantu be Uganda bwe bajja okukola eno emirimu gye baasoma lwaki babagamba okuddamu lwaki babagamba okuddamu courses ezo ze baakola ate era ne batatuwa nno obakuwa mwaka gumu oba ebiri ne bakuwanga starter okitegeera kyengezaako egamba obadde musawo oyagala okujja eno okola obusawo totuuka butuusi ne bagamba nti nokugenda mu ddwaliro okole nedda bakusindika noddayo n'osoma ate era n'osome nga bikiina n'obeera n'obwana obuto obusoma obusawo paka bwokola ki bwofuna certificate yaabwe ng'ate abazungu abo be baleeta education ki mu Uganda bannayuganda tulina okugula amaaso okulaba point weeri kaakati Museveni kyeyakola education okuva edda nga yagitta lwaki njogera bwentyo kati nze okujja mu nsi gye ndimu najja mu 1999 wano wendi naye okujja najjira ku scholarship okitegeera pastor naye scholarship ezo bwe twazifunanga ng'ogenda ku embassy kampe example ogenda ku embassy ya Sweden Kololo oba ogenda ku embassy ya German oba Netherland oba Norway oba n'ofuna scholarship ezo baba bazitimbye ku bisenge baali nga bazitimba ku bisenge nga you go n'ogamba njagala course eno you apply for it n'ogenda wali mu office ne bakuwa kifomu n'oddeeka n'okijjuza kati Museveni kyeyakola ng'alaba nti no abantu nga bagenda nnyo wabweru ate bannayuganda kubanga ate embassy ezo zaali mu Uganda ate zaali mu Kampala wali Kololo kati najjira nanyingira mu nsi ezo najjayo scholarship ezo nazizza mu gavumenti kati gavumenti eyo kyova olaba bannayuganda ffe twesalirawo amagezi ne tujja abaganda abatolo bannayuganda bonna naye scholarship ezo zigenda mu baana baabwe mu bakojjakojja abaani basengani n'omwana bwati bakikabokabe balifuna scholarship ezo nazijja ku bannayuganda eyo point esooka kale ate najja n'afuna olaba nti abakola mu mafuta bava waabwe bokka kati abeewaabwe abo abatwala ne bajja eno mu America bagenda Mexico bagenda bafuna scholarship okusoma amafuta naye tolabangayo nti akulira amafuta oba ava mu Sento oba ava mu ewaabwe gundi oba ava Bunyankole oba ava Guludda mulimu baabwe Banyamulenge be bali mu mafuta n'omuchina kakati bwenzira nga nsalasala to shorten everything education okubedda nga maliriza okubedda education bagita kubadda kati bakitulagirira ddala nti tuli basiru ate ne batamanya abaana baabwe bawa scholarship obalaba wano mu bibiina mwe basomera the most dense people ase kusoma nti no aze kusoma okuba nga doctor era ayinza okuwa emirundi 10 katika emirundi 10 kati example teri wala muwozi bamusindika wali kusoma bwa busirikale yagwa emirundi emeka so they get chances okusindika abaana baabwe naye they are totally dense kyovola bakyoyogedde n'ogamba education baagala jita mu Buganda kubanga baalaba nti no we are so clever okitegeera point eyo abaana bagezi nnyo kati awo entukuba ne mbagamba bannange abaana bwe baba baganye okusoma e Uganda bwe boyinamu akasente omwana wo mutwale Kenya mutwale Zanzibar mutwale Nigeria mubalekere education yaabwe that's my idea oba omwana bamutwale asome ebyamasanyalaze oba plamba oba akole ebyokubajja kubanga bikole sente kati nze e Uganda bali banjerega nti nosoma masanyalaze kyakula sajja I'm here good with my professional everybody n'omuzungu akutunya n'agamba wow naye nga Uganda bali batuvuma ng'obalaba omuwala asomye amasanyalaze nti kyakula sajja here we are praised okola n'abasajja you're happy with your job okitegeera kyengezaako gamba so abannayuganda bafune chance batwale abaana baabo basome ebintu bya mukono mukulu lumbu ye yatugamba abaana mubajje mu masomero mutwale abaana basome masanyalaze basome plumbering basome mechanic auto mechanics basome ebintu eby'emikono mubajje bino ntino simanya agenze atuse mu S4 simanya omutwala mu S6 agenda kola mulimu ki okonona sente kale yeyo advice jempa abantu baffe mu Uganda agitwale naye me I'm proud of my job I earn my money era nkyakola mukama bwana bampadde obulamu kyekyo kyembadde yeah bye bye webale tuweereza amina
Machwele bo. Hello. Hello. Mukama yebazibe nyabo twongere ku ddoboozi bambi. Mbadde njagala kubuuza gundi. Honorable Waiso yali mu campaign trail yali atugamba. Ng'atugamba nti bannange mulaba ekiri wano. Nja kubeera musanyufu nze nga nze nkulembedde ab'Ejjinja. Nowe Kawempe nga kulembedde ab'Ekawempe. Nowe nayogera kati nze njagala mubuuza bannange byakomawa batukulembere. Batukulembere tujjeko omusajja ebyokutugamba mpusimanyi tugende mu kalulu. Nze akalulu ndabamu ebirumira bingi. Nze wano waliwo abantu bembadde nkunga bannange mugende mwekebeze mu nkalala. Mugende mwekebeze mu nkalala. Abalala nga bagamba nti nze natuuseeyo gyendi. Kati abantu ne bakubuuza twatuuseeyo nga gye tuli. Ate ID zaffe ziraga nti nno zaagwako kati tunaakola tutya? Nange ekyo ekibuuzo kikyannemye okuddamu. Abatukulembera batubuulire ekya ID tugenda kikola tuti abantu tubagambe ki nga batubuuzizza ku ID eweddeko. Banaalonda tebaalonde. Tweyanziza nyawa. N'ekirala. Ng'omaliriza. Kalise bannange tulaba ensi yaffe okuggwaawo ebintu bigenda tebitegerekeka buli kimu kiri bwakyo. Kumbe tukulemberwa abantu abasiyaga n'abanaddiini bonna basiyazi mu Uganda. Basiyazi peke. Mukama Katonda. Kazimba mugalu musiyazi. Naye tusaba Mukama Katonda ekyo ekikolimwa kitujjeko ife ng'eggwanga. Kibeere ku bo. Kibeere ku bo nga bo ababadde bakwata ku ezo ssente omuntu yenna abadde azikwatako ng'akimanyi. Ekikolimwa ekyo kimubeereko ye n'abaana be n'abaana b'abaana be. Tetujja kukkiriza kuzikirira ku bintu bye tutamanyi. Mbukulwa abantu abamu. Mukama ekyo ekikolimo tukyeganye ffe nga Uganda. Tweyanziza nyawo. Kendeezaako ku seeti yo. Kale nyawo kendeezaako ku seeti yo katono. Nkendeezezza taata. Gena maaso. Kwebala okuweereza eggwanga taata. Amiina nyawo. Nkwebaza emirimu gy'okola pasita njagala kusooka okugamba maama w'abaana maama Ebeni happy birthday. Thank you so much. Ne ngamba president waffe amazaalibwa amalungi kulikamu amazaalibwa era tukwagaliza kuba okyali baby. Ati ekirala pasita njagala okwogerako. Ennyabo. Museveni tukyamubanja twagala okumanya esente zino ez'ebisiyaga aziteekawa. Azirya nani? Aziteekawa. Bikola mulimu ki? Museveni tukyakubanjiza ddala ssente z'ebisiyaga wagamba mu Uganda temuli bisiyaga era wasayininga nti ebisiyaga temuli. Essente z'ebisiyaga z'obadde okuŋŋaanya okuva mu gundi mu Amerika zaaki zikola mulimu ki? Ziriwo accountability eyo twagala okumanya ekola mulimu ki? Era akugamba ebigambo bino pasita tetujja kusirika ku kigambo kya ssente za bisiyaga. Twagala okumanya zikola mulimu ki? Ekyo nga nkimaliriza. Njagala okudda mu mukyalo abuuza endagamuntu weba yaggwako osobola okulonda. Bw'oba oli mu lukalala ogenda kulonda endagamuntu yonna weba yaggwako. Ekyo tukimaze. Pasita, njagala okwogera ku banaddiini. Babadde nga bavaayo ne bayimirira ku bituuti. Ne batandika okujjonkera pulezidenti waffe. Ne bamugamba muli wa bisiyaga. Nalaba ono mukyala pasita. Ono owegundi ababeera mu bisooto. Ono ani? Pastor oyo olaba we mwerabidde onaatusindikira amannyo omuvundu w'obunnyo. Yes, Pastor Kayanja. Oyimiriranga n'otugamba. Pastor Bujingo. Pastor Kayanja nsonyiwa. Pastor Bujingo. Oyimirira n'otugamba nti pulezidenti waffe ali ebisiyaga era bw'oteeka omusiyazi mu paliyamenti olwo obanga otomedde. Twagala muvayo mujje muyimirire nga mbadde mwasamanga ne muyimirira. Mujje muyimirire mutugambe ebisiyaga ani abirya. Pastor abantu abo batambulidde nnyo ku pulezidenti
waffe Mpuuga mubadde nga buli omugenda ku CBS ku radio kyeto kyemubadde muyimba nga mwalufuula luyimba lwa Buganda Kyagulanyi ali Lusiyaga Kyagulanyi muli wa Lusiyaga twagala muveeyo ku ssaawa y'olwaleero tubyogerako temuvaayo kwogera mukola ki era ebisiyaga ani abirya mwenna musirise musirise bwekye namwalayo yo naye nsirise kuba yavangayo negamba ebigambo ebiyitirivu pasita twagala okugamba abantu abo baveeyo batugambe banaddiini muveeyo mujje mutugambe lwaki esente eziva mu nsi z'ebweru za bisiyaga ng'ate mwatugamba nti mu Uganda temuli bisiyaga twagala mutugambe mujje mutubuulire mwogereko nga mubadde mwogeranga pasita njagala n'okugamba akantu kano kajja gy'oli pasita pasita nze njagala bino ebisajja bino ebyasaamirivu singa yabadde mwana waffe nti yakutte oba pulezidenti waffe nti yakutte ebintu nti alina wabitwala oba baana bannastruggle bafuutu soja nti be bakutte sente ezo genda nga bagabira abantu abaana oba okugamba nti batwalira abaana bitabo pasita tebandibaddeyo era tebandisobodde kubikola naye mwalabye kino ekigayi ky'amayirungi bwe kyakutte sente ne kitandika okugabira abaana ne kibakuŋŋaanya pasita tobirabula oba babitta bireke babitte pasita onumiriza nnyo okuwulira nga obiwa information nti bagenda kutta bireke oba babitta babitte pasita kuba abaffe tebabakkiriza singa yabadde waffe singa bamutaddeko ensasage singa kati ali mu kkomera pasita naawe ekyo okimanyi ebyo ebisajja bireke babitte oba babitta nkwagala nnyo pasita akuuma atakuumira mpeera we bali kuweereza ggwanga Hello. Amina sewa. Kansoke ntumireko ku birthday boys ne birthday girls happy birthday bonna bazaliwa mu mwezi guno mbagaliza ebirungi byerere. Amina sewa. Kakati nze nange kanyongereko eddoboozi lyange kwaba abademanding accountability y'esente ezo z'abali b'ebisiyaga kubanga bano abantu babadde basama nnyonyonyo ba Bujingo ba Mpuuga ba Bedi Bwanika kati baliwa twagala batubuulire kubanga oba babadde bakimanyi oba babadde tebakimanyi kati nabo boogere ku ddoboozi lyabwe batubuulireko kye balowooza kwaba babadde bakozesa reverse psychology okutusibako bye bakola kati babeeyo boogere ekirala nsaba bannayuganda na international community bonna bateeke envumbo ebirwanyisa ebisi ku bantu bano babiri Kagame ne Museveni kubanga olede beeyoleka nti babikozesa mu ngeri embi batandikira kukutta Habyarimana ne president wa Burundi gwe baali naye batuuka ne ku Role Kabila kati lwaki tebateekebwako nvumbo a total military embargo on Uganda and Rwanda kubanga kyebakoze ekya M23 kiraga nti bano abantu balina intention embi ate abantu abali innocent bafa so ndowooza abalina amaloboozi abasobola okutuukirira Donald Trump n'abasigaddewo Uganda ne Rwanda beetaaga total military embargo on anything military kubanga they use it in the wrong way ekirala mbadde nsaba bano abantu batuuse wetwetaaga okubanyenyamuuko kubanga nkimanyi president waffe n'abasigadde tebasobola kati okusamoninga okwekalakasa ndowooza tukitandike nga bwe twali tukoze October 5th president lwe yali akomawo mu ggwanga twetaaga kubanga kati bali mu katu bakimanyi nti Donald Trump yetasaaga kati bwe bajja ate ku street batandiko okutta abantu okulumya abantu nga bwe babikola baba beerabisa so ndowooza ke kaseera tweyanziza sewa. Okay, ebyo nange kandeka abalala nabo bateese tweyanziza bambi. Okay, bye. Bye sewa. Omulala. Hello. Ye bali kunsimba. Kale nyawo. Nawe je bali kunyawo.
kale sema kakati musumba wangi ndawa Museveni yatugamba nti agenda kutumalawo naye kyeyalengedde ku baasi gendowooza alifa kirojja twongera omujjukiza ensonga zino wammanga enziku bweba ekuluma mpola naye oyina okukaaba ng'ofuka neweegumya otya kati alimba alina okukaaba kuba bweba nzikuyo kati ekuze ensonga ey'okubiri pasita egenda kubakola kuba tuwasa tuyitala tabakola ku kizungirizi kyaffe kyetwenyumirizaamu kakati bannange tukooye audio twagala ku vidiyo anti wagamba anti kakati buli ali mu struggle munaayogerwako bwatu tutatuwa audio tebaddamu tuwase tuyitala ati babireke tufe babireke tufe mu bulungi babireke tufe tukooye audio twagala vidiyo ensonga yange ey'okusatu egenda wa ala fulani si mu bubi yalya n'abuuza kubanga bwe bange SPRC nga yali kampani mu zona zonna ezaaliwo yalabanga yennungi okwegattako afune mu sheya n'agamba bwe mbeegattako nange kampani yammwe nja gitusabe mujagala ebenga yesinga mu nsi yonna tugamba kali najja mu bulungi n'atwegattako mu boostinga wano mbatuuse wano tuboostinga ekibuzo kyange kiri nti kikyawulira kyayagala tukole ensonga eno egguke kikyo tutakoze mu kampani mwe yajja okwegatta teri yamuyita yatusanga weetuli n'agamba mukola bulungi najja kakati ekibuzo kyange kiri nti kikyawulira kyetakoze kikyagamba nti bwe mumpa kino nga kiggwa atubuulire ekisembayo tukimuwe kuba kampuni yaffe yagisanga eweeri n'agamba nange era nze munambustinga nze ngenda bafunira muzaala abalongo buli mwaka koffe kale netugula zi boosters bannange wano wagize boosters mwe tutala boosters ala fulani kikyo yagala tukole kikyogamba otugamba nti twagala mutwe gwa mpuuga nti saagala matabi njagala mutwe munene kakati taata atubuulire tumuweeki kampani yaffe ewangule kale nyawa si mu bubi kitegedde naye bulijjo gyalatubuuza bannayuganda mwagala nze nkulembere oba nze mba nkulembera mbasookeyo oba kakati naffe tubuuza kikyayagala tumuwe kuba twagala kuwangula abasekitale tukooye sekitale zammwe za audio twagala vidiyo oba si vidiyo tukooye sekitale tebudda muzireeta bannange mutima mulungi twagala audio nga Museveni asamira twagala Museveni nga atudde ku mbwa twagala Museveni nga banne tukooye siba bulungi tweyanziza nyawa ala fulani kyabasaba mukimuwadde naye kyabasaba kibawadde tulinde gye tugwekerera ebisigadde sokolindeko waliwo gwakute bambi sokolindeko mukwano tetukuwulira kamalo tereza wano wakuba halo ate wavuddeko kale wangi pasita nkulamusizaako nange nyawa bali kuweereza ggwanga amina mukwano nze ngenda kwogera ku ssomero eryayidde ejjo essomero eryo eryayidde yewali abaana bange eryempigi Muduuma nzijukira wano ng'otugamba nti balina abaana be baleeta abato be bateeka mu bagiyita baby care bagiyitaani babies home kubanga incident yabaddewo yakoleddwa mwana muwala omwana omuwala ye yayokezza essomero yagenze nazza omusango ku ssomero ne bamugamba akilininga eddoomu nga b'omanyi abanyarwanda balina akamanyeero akakwasa embwa mmannyo n'atandika okwogerawo ebitakwatagana walabika waabaddewo abaana be yabadde ayogera nabo n'agamba mwe mukyanzannyisa naye nja bakola ekintu muli kyejjusa naye nzijukira abaana be wayogerako baleeta mu babies home ne ŋŋamba bano abaana kitegeeza nti Museveni baabeera ng'alina ekintu kyayagala okukola mu ssomero kuba liri essomero liriko security liriko abakuumi
naye alabika yanoonya engeri gy'ayinza okwokya essomero eryo n'abulwa kati ne bateekayo omuyizi ng'agenze okusoma n'atuukiriza mission. Katonda wange yayokeze ebisulo yayokeze ebintu by'abaana byayidde naye twebaza Katonda nga bwe wasaba essala n'ogamba nti Museveni tagenda kuddamu okwegulira linnya ku musaayi gwa bannayuganda. Ekyamazima kiri twebaza Katonda abaana tebaayidde ebintu byayidde. So ndi wano okutegeeza Museveni nti byonna bikole naye buli kintu kibeerako enkomerero n'entandikwa. Museveni okoze amalogo oloze naye muganda wange tokyalina kyozzaako. Bakugeza otuwa Entebbe okwata obugumba bwo n'obuziina bwo otambula odda e Rwanda. Ekirala pasita oyo olaba Museveni akozesezza abasawo bangi. Ojjukira Sekitala ati gye waleeta ey'omusawo akolera mu kiswa ekifulufu e Masaka. Yamugamba nti waliwo amaanyi gesiraba we gava nanoonya we gasibuka naye siraba we gava. Kati olw'okuba nti tasobola galaba wa we gava alinde ekigenda okumutuukako. Nakugamba ffe tuli underground alinde ekigenda omumutuukako. Yagamba omusawo ndaba waliwo amaanyi naye siraba we gava. Ssebo Museveni ndi wano okutegeeza kosaddaako buyibwa 7 togenda galaba. Wabula ky'oba okola gwe ne basiyazi banno mukwateemu ebyanguwa mugende. Ekyokusatu nga njogera ku bisiyaga tetukyalina kati advance tukikubawo obukubi ekyebisiyaga twagala accountability. Batuwa accountability wano bavumanga mukama waffe era buli ogenda ebweru okozesa ssente z'abasiyazi oli musiyazi. Omukazi alina abaana omusajja alina abaana alina omukyala alina n'empeta omugamba oti ati n'omusiyazi. Abogera eby'obusiyazi tewali n'omu yali alaze ku mukazi w'Entebbe wange y'ono. Tetubalabangako wabula buli kaseera babeera ku kimu ku Kyagulanyi omusajja watu nabula newanywera amazzi nga twagala accountability. Museveni ne basiyazi banne twagala accountability ebyo by'otambula n'obutooyi buli kaseera buli w'obeera. Twagala accountability y'essente zibabadde bakuwa kubanga zibadde zijja gw'obadde omukulembeze w'eggwanga. Sente zijja n'ozirisiivinga. Twagala accountability. Tetwagala kutuzza mu doli. Ebyo by'ogenda okutta guti simanyi otte alien skill tuve ku sente z'ebisiyaga olimba. Pastor ebyo bye byange. Tweyanziza nnyo mukwano. Amen. Hello. Neyanziza nnyo mukulu pastor. Esebo. Webale egiryo taata. Amina so. Nze ensonga yange gye njagala okwogerako eri bannayuganda. Esebo. Kyekino ekintu kya Twitter kubanga tulina omwami oli yali atuyamba ku Twitter handle okwo. Masaba. Mbadde nkusaba tuteekewo ssaawa londa bulonzi ssaawa ogambe nti bannayuganda tugende ku mukutu ssaawa bwe ziti ogwa Trump. Kubanga kati wabeerayo omuntu omu n'ateekayo ne waayitawo ssaawa nga 3 ate omulala n'ateekayo oba wayiseewo ddakiika 10 omulala n'ateekayo. Kaakati ne bubeera nga obuntu obwo tebulikwatagana. Kyetaagisa Abannayuganda tukwate nti oba ssaawa 12 ez'e Uganda ffenna tubeere nga tuli ku tweetinga ku mukutu gwa Trump at the same time. Ebintu bibeere bingi guno gu Trump gukwata buli kintu ekibeera ku mukutu gwakyo ekutunulamu. Kaakati okwo kwe kusaba kwange mukulu pastor ekyo kitukolere tulangirire tulondere essaawa. Weebale nnyo nsiimye nnyo singa ekyo oba okikoze. Bye. Hello pastor nkulamusiza ssebo. Kale nyabo. Leero omuwala bw'avuze speed bali mayisi kukwasa. Era kirabika gw'osembyeyo oba?
president waffe happy birthday. Mukyala wa Mr. Mugumya happy birthday. Kwagaliza ebirungi. Mwena mbagaliza ebirungi abali ku mazaalibwa gammwe mu 10 mwezi ogwokubiri. Pastor, waliwo ekintu kyensaba twetegerezeemuko katono. Ekyaviirako Jakala Nadduli okufa yali pikipiki yasooka omutomera. Tetwagimanya. Ne number plate byabula. Yali ku pikipiki emotoka n'emutomera si kyekyo. Yali ku pikipiki emotoka n'emutomera. Okay. Eyakubye tata wa Ashraf yabadde pikipiki naye si bajaji wabula pikipiki ennene. Teyalabiseeko tetumanyi mayitire gaayo. Ekyo nkimaliriza. Pastor ekyokubiri nebaza Map Media decision gye yakoze. Kubanga bw'obanga ogamba okuddayo okukolera mu bantu nga tobeesiga obanga togenda kuba nabo beesiga gye bali nga kwe kuli omu eyakwata olupapula lunaluwe w'omuntu gwe walabisa. So kitegeeza n'amazigo ojja kuba ogekengera ogaleka waawo ng'ogasumuludde. Kitegeeza ne ku mmotoka kwe muli kwe mutambulira oyo gw'otamanyi kuba ffenna tulina emibiri n'omutwe n'emitima. Ayinza okukoona n'ova ku mmotoka n'ogwa ne balowooza nti accident naye nga yakikoze. So eyo decision nnungi naye okole nga bwe wali okola. Nalukoola mwami Nalukoola tukwaniriza mu Nuupu Pastor nze mbadde ttiimu Magala ebyamazima. Naye bwe baawadde kaadi Nalukoola siina kiŋŋaana kubeera mabega wa Nalukoola. Nsaba Jeno Sauda Madada wadde mabega wa Umaru kusaboke ku ground kuba obeera ku ground waba waddala kusaboke ku ground. Mwami Nalukoola speech ye gye yakoze nga amaze okufuna kaadi ye yantengudde ddala. Naye nkusaba nkwagala olw'amagezi go n'omutwe gwo naye nsaba n'omutima gwo ngwagale. Nga bwe wasiba omutima n'osigala mu dipi nga wadde bagitwalidde mu kikapu nsaba neera bwoti bw'oba ositandinga ku Nuupu. Ekyo kye ŋŋenda okukusaba. Poze ekiralo ekyono omulenzi ono eyeetadde mu kifaananyi ky'omugenzi bambi tusaasire. Bw'oba owulira ng'okyayagala okubeerako wonywa amazzi abo abakuwaga abakuli emabega bafu bavundu. So teweegatta ku bo kuyingira ntaana nabo kuba bo kati giringa mizimu gikusika kuyingiza. Weebereremu era y'ekisiyaga. Twagala accountability. Naye Pastor Jesu lwakuba bano abaseegu bavuddeyo ne babiteeka ku ngulu ne beefuula abalumirirwa naye nga tebongera bisaasaanya. Pastor nze nali ŋŋenda kuliibwa ekisiyaga ku Namalere Girls Kawanda. Si mwaka guno wabula 2002 naye naddukayo n'ebintu n'ebirekayo mama wange yabinona. So bano abaseegu we bakipromotinze luli bibaddemu naye nga n'abasinga tebabimanyi. Naye olw'okuba babateekamu ssente basalawo byongera buli omu abitegere naye nga tusigala tugamba twagala mbalirira ssente mbadde muzikozesa ki. Pastor Mukama akunkuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Obudde bugenze. Hello. Amina nnyabo. Kakati Pastor nze njagala kwogera ku nsonga nga bbiri. Olina nsonga gy'okoonyeeko ng'otandika? Bw'omala otusabire gwasembyeyo. Simanyi kusaba naye kyonna kikiri. Ku nsonga y'abasuubuzi y'okusaanyaawo abagagga mu Buganda. Then n'ensonga endala ye y'ababaka naye kantandike n'ensonga ey'ababaka. Ababaka bafa abantu bangi babakubeera nga abamu bakiwagira nti ababaka bakube kubanga tebalina kye bakoze oba nti babagamba bagenda kujjako Museveni naye ate bali mu kukola birala. Ebbanga lyonna tuze tujajinga ababaka baffe gye buvuddeko naye tukkirize nti ababaka si be bagenda okujjako Museveni. Ne President alina we yatuuka n'atugamba nti bannayuganda bwe bali babala ekiseera kituuse nga beekyaye nange kennyini ngenda kuba sikyasobola kubakomandinga oba kubakomako nti temukola kintu ekyo. Nze mbuuza bannayuganda abajajinga ababaka baffe aba paalamenti buli kaseera eri abannayuganda oba ekitundu kya Uganda kyonna ekyali kisituse ne kigamba ekimala kimala ababaka ba paalamenti ne babayimiriza nti bannaye mukomaawo temugenda kulumba na kyemalira. Tudidde ababaka baffe be tulinawo abatono ennyo tubakuba obbabuliza mu ttaka kuba mu paalamenti tetuwezaamu ndowooza n'ababaka 10. Tuli mu babaka nga 5 ate n'abo 5 tulinako babalire ku ngalo.
tukirize tugaye kana akadde ke tulimu omubaka ni bwana bayina kyakoze agenda kulabika nga atakoze ekyokulabirako ngenda kuba weekya Honorable Joel Ssenyonyi bwe yali ng'akyali kukosa se mwalabanga nti akola okitegeera naye mu mbuli yali kukosa se obudde buno akola ki Honorable Joel Ssenyonyi naaweebwa ekifo ky'obwaluupu kosi musajja akola obudde buno ayinza okulabika nga talina kyakola kubanga aliyo bannayuganda ffe tusinga ababaka obungi olaba ne pulezidenti yajja omusango gw'akalulu ka 221 mu kkooti z'amateeka n'akazza mu kkooti eyammwe abantu musale omusango n'omusango gwabalemu okuwa ensala yaagwo ge mazima ng'ate mmwe balamuzi abaali basembayo mu abantu ba wansi mwe mwalina okusala omusango either mwalina okugusala nga mutuula mutefaako oba okugusala nga musituka ne muggyako nakyemalira ne mugamba ekimala kimala sabe baka tubajajinge nga tulekamu kubanga naffe bennyini bannansi tulemeddwa okukola kye tulina okukola bannansi nga twasituse teti mubaka ayinza kutuyimiriza n'atugamba nti nedda ekyo temukikola taliiwo ensonga endala ngenda kwogerako ku nsonga gy'ogamba ey'okusaanyawo abasajja abaganda abagagga ekyo ekintu pasita kituufu ate nga kikyagenda mu maaso oba ojjukirako emabegako eyo nina gurupu gye nakugamba gye twalimu waliwo ejjena omu gwe nali naye mu gurupu eyo Mamita General Sharifa twakyalenjinga nnyo abantu twagenda mu gurupu eri nga tulowooza gurupu y'abantu bankyukakyuka naye yali gurupu y'abasuubuzi abamu ku banene mu Kampala era nga kuliko n'abakulembeze abamu be mwana bako mu kavidiyo nga bagenze wa Museveni Kololo okusisinkana Museveni abamu ku banene abo abaayogera mu kavidiyo kakatambula ennyo twalinga nabo mu gurupu twabakyalenjinga nnyo era nga tukuba ekigambo ekiyitibwa Abanyarwanda kati mu gurupu ekyo tutamanya nti gurupu y'abasajja ba NRM era abasuubuzi 80% abali mu Kampala oba 90% basajja Banyarwanda ng'ate bakolera Museveni kati mulimu omwami eyatuyingiza mu gurupu eyo naye nga ffe kye tutamanya nti alina banne bayagala okulwanyisa mu bukulembeze bwabwe obwafuta eyo federation bayita Kampala Traders Uganda Traders Association kati bakola ekibiina ekirala oyo siye Kabanda oyo Kabanda n'omulala bamuyita Katongole kati nga balwana abo naye ng'ate jjukira nti bonna be bantu be bamu bakolera omuntu omu Museveni naye ng'ono Katongole yeefuula ali eno mu nkyukakyuka nga talaga sayidi kati tumugwamu tutya nga twali tulowooza muntu waffe wa nkyukakyuka kumbe wa NRM bwe twakubanga Abanyarwanda nga batuyikira mu gurupu nga batukuba nnyo n'omu yatuuka n'okuŋŋamba bakwata emailo yange ne bagiwa mu intelligence simanyi bali mu kunnoonyerezaako baninze ku airport blabla ne mugamba ffe bwe tekutiisa naye ekinjogeza ku nsonga eyo kiki nti baava ku kibiina kiri ekyafuta ne bateekawo ekibiina ekirala bakiyita UNATA bakakitondawo ekibiina ekyo kisaasaanidde Uganda yonna nga kiraga nti kibiina ky'abasuubuzi mu Uganda yonna naye ekibiina ky'abasuubuzi abakirimu nga bakyali bannansi kye batannaba kugwamu akagari bano abantu ke basaanyizzawo abagagga bafa bazalirana wano mu Buganda wano makkati eso saasaanira ebitundu by'eggwanga n'okugenda nga banoonya abo abantu abakyalinamu ku ssente mu busuubuzi mu bitundu ebirala nabo babajje mu busuubuzi embishoni y'abo basajja kati tugwa tutya ffe mwono omusajja Katongole nti musajja wa Museveni baali balina munne gwe bakyankalanya naye mu gurupu ne batukyankalanya ne tugaaka tuve mu gurupu eyo tubaviire kuba twali mu bantu ba NRM nga tubakyalenjinga ate nga tebakkiriza bye tukola ki bye tubagamba kati baagala okutuzza mu gurupu olw'okuba bamu baali baagala ebirowoozo byaffe agenda akuba screenshot agimpanga ngamba abadde abasumbuwa mu gurupu tumugjeemu okuba screenshot yagikuba naye nga ku wallpaper ye ya WhatsApp eriko kifaananyi kya Museveni ye kyatamanya teyamanya nti oba yakikola tagenderedde kuga ati yakimanya nti tuyinza okukiraba kati ffe awe tumugwiramu agenda okumpa screenshot ezo andagoli nti avudde mu gurupu batuzzeemu ne mugamba ffe twavudde mu gurupu yaba NRM laba ne screenshot zompeereza ekifaananyi ekiriko ku wallpaper yo kya Museveni muli basajja ba NRM omusajja yaswala yansindikira ka typing n'agamba I will call you teyaddamu kuba wakitegeera naye nga yakulira ekyo ekibiina kye baddamu okutonda ekipya kyenkugambye ekya UNATA ye yayita pulezidenti waakyo kisaasaanidde eggwanga lyonna naye nga eimu yakyo eri emabega yakuggyawo bantu abannansi abakyali mu bizinesi nga bayinamu kasente babagiremu ddala tweyanziza nyawa
oyo Katongole yoli mumujjukira Katongole ye yagenda lwe bagenda mu State House n'agamba Museveni nti nyina bye gamba abala bonna bamala okufuluma ojjeko n'emizindaalo n'amataala oba baali abisiyaga ne Museveni yoyo Katongole ne Kabanda basajja Banyarwanda nabogerako dda ne mbagamba Kabanda gwe yali ateekateeka okwekalakasa yali ne muwala wa Salimu Sale abasubuzi ne mbagamba nti muwala mtu oyo muvubuka abadde ne muwala wa Salimu Sale n'amuwa ssente tali kusaidi y'abasubuzi bibyo so mwebali nnyo mwebalire ddala okuteesa n'otinzeewo ebintu ebimu tujja kutandikira awo nga bulijjo obudde buyiseemu tusigaze dakiika 10 okubanga tugenda mu kigambo amasimu gawedde ogenda kutusabira gwakuba saba tuve wano Hello. Saba tuve wano. Jendi. Dakiika emu endala ya kusaba. Wanje. Soko kwageza president wa Famazali wa Marungi. Ekyokubiri. Nzirako okutolera gwe saluti. Ekyokusatu nziramu okukunga Bannayuganda please amazima twebereremu tetukkiriza kuddamu bale Museveni si yakutta obuyinza bw'eggwanga kuba otunulira ekifaananyi ekyafulumira nga kali e Tanzania omusajja oyo n'obuvunanyizibwa bwa famire takyabusobola amaaso gonna gakutte enzirugaze amaaso gonna gatalaze kiri ekyamunyo kiraka ddala nti kitalaze takyasobola oyo omusajja kati essaawa eno avaavaako obanga wali obaddeko ne muzeeyi w'emyaka gy'ensanvu amazima batuuka nga bavaavaako Museveni avaavaako si yalina obuyinza bw'eggwanga obuyinza buli mu mikono gya Muhoozi Sale Janet Lwabogo bebali mu buyinza bw'eggwanga essaawa eno baatuwamba Bannayuganda tukkirize tugaane abasajja baatuwamba tulina kuyimuka kwerwanako nga tulwanira ggwanga lyaffe Uganda tewali agenda kutulwanira ggwanga lyaffe kuddawo buli kimu mukiraba ebigifulumira mu masomero mubiraba buli kimu Uganda kiri upside down so kati police Bannayuganda tulina kwebereramu nga tutandikirawa Kawempe akaluke Kawempe ka Uganda yonna president wagamba akaluke Uganda ke Kawempe yonna nakunga bali ku media mwenna mutunuya akaluke Kawempe abali eggulu abaliwa ka Uganda yonna tubeere standby senga abasajja abo bageza ne bakwata mu kalulu kaffe tuteeka okuteekawo embeera tulina okubeera serious mu kuŋŋanya declare reform zaffe nga tuli serious watali kuzembeeya namu tulina okubeera nga tulonda mu bungi kuba bwe tutandikira protest vote tuve mu byokuleeta emabegambo ate ekisolo baatubba tetwateekawo mbeera saawa eno tutandika protest vote so twetaaga kutandikawo kutestinga biki bye tugenderamu senga tuyimuka nga bagezezzaako kakwatamu ne tuyimuka ne tuteekawo embeera teri kudda mabega kuba bwe tugamba nti bakyusiza bakatuddiza akalulu kamwe kaako mbwate tuddeyo tutuule baba bagenda kulondalonda buli kisa abadde muntu ali solidi bagende nga bamutta so kati abakuzikiza Museveni aba alina kutuviira sijja kulwawo Museveni twagala accountability ku ssente z'ekisiyaga ssebo ate abasajja bagenda okuwa ssente zaabwe bamala kuyisaamu luwuzi bamala kuyisaamu waya so kati Museveni tulaba kuteeka gadomola mu magulu ga mpale kumbe egundi yabomoka ddala emizigi egiyitamu Museveni twagala accountability ffe totunyumiza bulijjo mutusibako gwe kakazi kampuuga omukazi wa Mpuuga bedi bwani katwagala accountability ku ssente z'ebisiyaga basebo tetwagala tumanyiira so kati ticha nsembayo kwekyo nga ngamba Museveni Mpuuga mwata Segirinya musayi gwa Segirinya gukyabaliko nze nabapatana siyinza kuteesa nesibogerako so musayi gwa Segirinya towumula antiri Museveni nga akugoberedde ticha bye byange ndowooza kansabe simaze sawa okay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أي الله نkola zolobulamu bw'otuwadde nkola z'okutukumanga tuli balamu olw'okutukumira pulezidenti waffe nga mulamu nansaba omukiseeko olukumira ya Allah ayi Allah gwe watonda buli Museveni gwe watonda buli muntu ku duniya kuno n'otuteeka ku duniya kuno nga tuli kyenkanyi naye Museveni ne gavumenti ye bonna bali mu gavumenti ye basusse otutulugunya ya Allah nga bwe wabatonda naffe yengeri gye watutondamu tusaba otuddiza ensi yaffe nga wagitukwasa tusaba obatuggyeko tutaasa omukono gwamusibira mu bbo tutaasa every time okubeera nga ensi yaffe eremu kuyiwa musaayi every time ayi Allah tukoye okuyiwa omusaayi gwaffe tuba twakunyiiza tusaba ke kaseera otusonyiwe twekkiriza okwetonda ya Allah tusaba ensi yaffe Uganda wagiteekamu buli kimu nebeera Pearl of Africa naye essaawa eno Pearl of Africa yeffe tusinga okunyigirizibwa tuli ku mawanga tuli ebintu ebyomu mafiriji naye nga Uganda ewaffe tulina ebintu ebiri fresh naye ate abantu abali ku mawanga be balina obulamu
obulamu obulungi okusinga ewaffe amasannyalaze gakugatundibwa mwaffe naate ffe tugasasula sente nnyingi abagajja ewaffe bali ku bbeeyi ya wantono ye ala buli kimu Uganda kiri upside down tusaba tuddiza ensi yaffe mikono gyaffe ng'atukulembedde ye pulezidenti waffe Kyagulanyi nabbi waffe gwe watuleetera okununula eggwanga Uganda nga wasindika nabbi Musa Mbayisirayiri agenda abanunula emikono gya Farawo ya Allah nawe watusindika naffe watusindikira Kyagulanyi Center mu okutununula emikono gya Museveni tusaba tutuukirize nga wasobola okumazisaako nabbi Musa mikono gya Farawo n'abanunula Abayisirayiri naffe tusaba otununuze President waffe Kyagulanyi atununule emikono gya Museveni ya Allah kyokka kye tusaba ya Allah tujja kuddawo ensi yaffe ng'ogituddiza mikono gyaffe ng'otaasizza bamusibira mu obulamu bungi buli stage bagitwala naye ate baba tuuse mu myaka emikadde tebakkiriza kugenda naye ng'era mu myaka gyabwe evubuka batta ne kaakati basaanyawo obulamu ya Allah tusaba otusaasire twetonze we tuba nga twasobya ya Allah sijja kwongerayo alhamdulillahi rabbil aalamiina mpita mu linnya lya Allah weewowe nkomye amina tukwebazize sana bamikwano amasimu tugagaddewo tujja kuddamu ku Friday oba olunaku olulala lwonna ekinaaba kyetagisiza before Friday amasimu tugagaddewo obudde bugenze tugenda mu kigambo Mukama ekigambo kitukuze mu linnya lya Yesu amina kale ennaku zino tulina episodes ez'okusoma ku Uganda yeffe naffe ffe Uganda eggulo twabadde mu kitabo kya John chapter 15 from verse 1 to verse 27 twasomyeko ennyiriri nga bbiri zokka ssatu ezisooka tugenda kutandikira awo tugende mu maaso okusooka byonna bannayuganda tulina okusooka okumanya Uganda yaffe Uganda ebeera byonna bw'otunuulira revolution eno ey'omulembe gwaffe abantu abasinze okuzza Uganda mu mitima gyabwe ne bakomawo eri Uganda Bible egamba when you turn back to me I will turn back to you Katonda yagamba abaana ba Isirayiri oba yagamba omuntu nti bw'olikyuka n'odda gye ndi nange ndidda gy'oli ne mu Uganda Museveni yali yatutemako Uganda n'agitwala naye abantu abasoose okukyuka okudda eri Uganda be bantu Uganda beesoose okukyuka okudda gye bali bw'olaba ekintu ekyabadde ku Nuupu ku birthday ya president kyazuukusizza emitima gy'abantu abantu bategedde nti kisoboka eri abantu abakyuse ne badde eri Uganda ekyuse n'ekomawo gye bali kyovula banjagala okunyikiza essomo lino ery'okutegeera Uganda ne Uganda okubanga Uganda yeffe nga naffe ffe Uganda ekyo bwe tukimanya ne tumanya nti tewaliwo we out ndala yonna tulina kusooka kukimanya ffe Uganda ne Uganda yeffe bwe tukwata ekyo ne tukiteeka mu bwongo ne tukomyawo Uganda tewali kizibu kiyimiridde mu maaso ga Uganda kitasobola kuvaawo bw'obanga wali obaddeko mu kyalo embwa bw'emala okuzaala abaana baayo n'ebaako we yeebase bweti ekyusa obulamu bwayo n'entegeera yaayo toyita wali baana baayo ne bw'ebanga ebadde eri dormant etya ne bw'eba ebadde eri etya kasita embwa emala okuzaala n'ebeera n'abaana baayo wali nemanya nti abaana baayo bali wali tewali addamu kuyitawo nga waliwo abaana baayo bw'oyitawo bw'oyagala kubba baana so enkoko bw'emala okuba n'abaana baayo ekyusa embeera tokwata ku baana baayo eba eprotectinga baana first now tusooke tuzze Uganda munda muffe naffe tubeere Uganda ekizibu kyonna ekiyimiridde mu kkubo lya Uganda tekijja tuwangula ekirala buli levo yonna gye tutuuseeko ey'okweddiza Uganda omulabe wa Uganda takyasobola kutujjawo Museveni yafuba nnyo mu biro by'okututiisa okwambala red yatiisa nnyo mu biseera by'okututiisa okubeera bafuutu soldiers kati olw'okulemerako ne kituuka n'okuyiisa omusaayi bannayuganda ne bafa omulembe gwaffe ne gusasula omutango kati olwaleero Museveni yatya okuyingira mu bafuutu soldier ekyo kyovula baagala kukikomyawo buli omu ate aba NRM be batulumirirwa abaana bannanga abaana tebakyatya kufa bagenda batta abaana bayambadde redi abaana mwayambadde ovulo ekyambalo kya UPDF muli ba NRM lwaki mutulumirirwa mwe mulowooza kubanga tumanyi ekigambo ekiyitibwa struggle ekirala parallel lines tumanyi we ziri waliwo ogusajja guli ku internet ogwo ngwagala nnyo gusajja gufaanana kahindo tafiire gusajja gukiga ani yagulabyeko ngwagala nnyo guli awo gusajja gufaanana oba gutabani gwa kahindo tafiire gwogera mpola bwe guti gwayogedde ebigambo eby'amagezi ku nsonga eno
era gundi era bwe nsango yo musajja simuyitako mushayalinga nnyo